Mu myaka gya 1950 Nalongo Nakatte yavubukira. Uganda yali tennakula nnyo mu bya tekinologiya era ebyakozesebwanga ebiseera ebyo mirimu egya bulijjo gamba okufumba, okukima amazzi n'ebirala ebiringa ebyo kwabanga kutetenkanya nnyo. Abantu b'edda baali bagerengetanya nnyo nga mu ttaka ly'omu kisenyi eriyitibwa ebbomba bakolamu ebikozesebwa mirimu egy'awaka gamba ng'okubumba ensuwa, ensumbi n'ensaka. Ensumbi ebumbibwa wamu n'ensuwa, naye ekijawula yo lwakuba ntonotono. Mu bbomba lyerimu lino nti baakolangamu ku mulembe guno ne ky'oyinza okuyita ebbaafu mwe baanaabiranga. Baabibumbanga kwegani bakibumbanga kigazi bwe kiti kyo kyakunaabiramu, ate nga we bakitadde tekivaawo. Ekyabakozesanga kino butaatika, kubanga olowooza kisitula oyinza okuba ng'otambula n'ogwa nekikola ki nekyatika. Kati awo kyo kyabeererangawo ddala ku kinaabiro. Ensumbi ze zaakimirwangamu amazzi ate abandi baagakimiranga mu nsuwa. Kubanga twetikkanga nsuwa ng'ozinga nkatayo ng'oddira ensuwa ogikwata bw'oti ng'ositulirako enkata ng'otereeza ku mutwe nga gw'otwala amazzi waka. Naye twateekangamu ebikoola amazzi obutajja nga geesuukunda, engeri emumwa gye guli omugazi. Nalongo Nakatte agamba nti ebikimirwamu amazzi byajja byeyubula n'omulembe okutuuka ku bidomola ebiriwo kati. Bwe twava ku nsuwa ne tudda ku bugalani, bwe twava ku bugalani ne tudda ku ndebe ez'ebyuma ezo, bwe twava ku ndebe kati kwe kudda ku bidomola. Ensuwa yakolanga emirimu mingi omuli n'okufumba, kyokka eyafumbirwangamu emmere oba enva ng'eyitibwa nsaka. Wabula nti emmere eyafumbirwanga mu nsaka ye yeetaali yakusibanga luyina. Nze nakulanga simanyi mmere nnyige nga mmanyi ya minwe, era nga onoofumba emmere nga ya katogo ng'oddira ebijanjaalo byo ng'obifumba nga bijja ng'owaata amatooke ng'oteekako ng'ofumba. Emmere ng'eyidde baakozesanga olwendo okugisena okuva mu nsaka mwe baagifumbidde. Baasenyanga nnyendo, baalimanga obuleku, kwegamba akaleku ako nga kaba kasoobolokofu kati, ne bakasala bwe bati ne kabanga ejjiiko kati eziriwo, era ke wasenyanga n'oteeka mu sowaani ne mutandika kulya. Nakatte agamba nti enva ze bafumbidde mu nsaka ziba za njawulo era ziba ziwonya akawoowo. Kubanga ne bw'oba wafumbye ennyama naddala nga bino mulokoni n'omufumba mu nsaka, tomulyanga gwe wafumbye mu sepiti ow'ensaka ye wa njawulo. Waliwo abeewuunya nti ensuwa oba ensaka ebumbiddwa okuva mu ttaka ery'ebbomba bw'eyinza okusiba ku muliro n'etayatika. Tegujaasa okuggyako nga gw'ogikubye wansi, naye omuliro tegujaasa. Nga bw'olaba ensangi zino nti abantu babeera ne fridge mwe baterekera n'okunnyogereza amazzi ag'okunywa, ab'edda amazzi baagaterekeranga mu nsuwa, kyokka ensuwa eno baasookanga kuginyookeza amazzi gabeemu n'akawoowo. Twaddiranga kati nga bw'onoosusa amabiddi n'olaba ebyo by'osusizzaako ebikuta n'obikaza bulungi, oba bya bijanjaalo n'obikaza bulungi obiggyemu ebijanjaalo ng'obireeta ng'okuma wano akaliro nga toganya kwaka nga gunyooka nga gw'ovuunekako ki, ng'ovuunekako nsuwa nga akakka kaginyookera bulungi nga tuginyookeze ewunya akawoowo, amazzi gawunya akawoowo. Era ensuwa ennyookeze amazzi gaayo gaba ga njawulo. Ate ffe edda twanywesanga nnyendo eziri ze nakugambye. Nalongo Nakatte katumwerekereze bannange anti n'awerekera ensajja tajja nayo kawoowo akuma ku mulyango. Nze Habert Kamaga.